Yes mukasi akantu olekede kyalweseewo olwaleero tugenda kwolekera programu enganzi weewunyisa omwagalwawo oba surprise your loved one ngekutuusibwako n'abakyala b'omukwano opushifa nakawombe njagala wekanye. Nkubi omukaaga era nzizeemu ennya bannanga abalungi abatulaba tuyingiddewo ku YouTube channel yaffe eya Spend a Day with Hope Shifa. Naba weewunyisa omwagalwawo kwebali bannanga batula kwewunyisa anti bannange bwembeera eno mu vibe ate nammwe mmanyi obbeerabira. Yes, abatulaba kuweewunyisa omwagalwawo surprise your loved one. Ne bane muli mutya abalungi, how are you, bigenda bitaffe tuli eno bwe mundaba ate nga netuninze nti mumanya tugenda mu time ya kufumba mmere, kulya, kunyumya, kuzannya games. Yes, go wakoma mbanga Google mukaaga. Google wala ngukubye. Tugubale bwe tuba tuyinayo game tutandikira ku guno. Oba tunazanya emmere eyidde naye tutandikira ku guno. Gwe wakomaddi okuzannya ku ludono. Wakomaddi ozannya ku matatu. Omanyi pool table nange namuyigira wano mu show mwennyini. Eno ye program bwe tuliraksingirako bannange ebintu bigenda ne bituwuuba. Kino ne kikuwuuba, kino ne kikuzza eno, kino ne kikuzza eri. Naye twateekawo ffe akanyomero kaffe. Sometimes wetufunirako ka happiness ako ne tulirakisinga ne tunyumyako n'abantu baffe. Kino ne twakikola ku dizammwe ne tuinteractingako n'abantu ye ne tubamanya, we get to know each other ne tusharing emboozi ez'enjawulo n'emboozi ezo tuzisharinga tufumbira wamu. Ate apart from sharing stories we learn, tuyiga. Olunaku olwaleero mbaleetedde guest waffe agenda kuba babuulira amannya, agenda tufumbira ate agenda tuyigiriza okusinziira ku mmiru gy'agenda okufumba. Jasi omanyi okufumba chicken biryani? No. Omanyi? Kati olunaku olwaleero mulungi andaba ku program ya weewunyisa ku YouTube channel ya weewunyisa omwagalwawo naawe ali ku Hope Shifa Entertainment. Olunaku olwaleero tugenda kuyiga ekimu ku kye nategedde, tugenda kuyiga bwe bafumba biryani. Tugenda kuyiga ebirungo ebyenjawulo kubanga ku mukyalo ono we nategeeredde nti waliyo n'ebirungo bye tutamanyi mannya. Waliwo ekirungo ekyatwetazizza nga ffe byo tukimanyi linnya ddala naye yatuwadde ddala. Cottonmilk. Ffe tumumanyi nga cottonmilk kati yatuwadde linnya ki? Bannange twanoonyeza koliyanda katale ku katale. Jasi n'agamba wuuno bampadde koliyanda ne mugamba muzzeeyo. Mukwano we bamuyita cottonmilk. Ddayo onoonye koliyanda ne tuyingira akatale akalala. Kaakati mukwano kye nabagambye nti tuyiga. Nange bwe ndigenda mu nsi ezo ez'ebweru ne bagamba okay bring koliyanda ndibeera mmanyi kye bategeeza. Naye singa si mukyalo ono nze nabadde simanyi what is coriander naye ng'ate ye cottonmilk bulijjo gwe tumanyi. So emmere ya leero okusinziira ku birungo Jasi otegese fula y'eŋŋano si kyo? Rice yagambye omuceere strictly basmati ndoza ye mulungi ajja tubuulira lwaki basmati gwalonze olwaleero. Ye n'atugamba tutegeke biifu n'agamba biifu eyo Shifa wankima abenkima baagala nnyo ennyama, biifu tebulako. Okitegedde ekintu ekyo? Just coriander bambi lwaki oleeta obuveera obwo? This is coriander. This is coriander. Ffe twalowoozezza tukoze ensobi. Ayono cottonmilk waffe. Yono. Namugezaayo. Mukwano ye coriander. So ne tubanga beef kweri, chicken of course kweri I think ndowooza. Mukiwulidde nti chicken biryani. N'agamba nti soy sauce Jasi. Wamutegese soy sauce mu ffumbiro lyaffe. N'atugamba nti onions obutungulu weebuli, tomatoes weeziri, green pepper naye waali omunene. N'agamba kati wali agambye onions. Jasi toli eno. N'agamba nti onions, n'agamba nti tomatoes. N'amala n'atugamba green pepper oyo waali era ono omunene ndowooza. N'agamba white onions. Ekyo obadde okimanyi nti buli obutungulu weebuli naye ate waliwo bwe bayita white onions. Obumanyi white onions? Tobumanyi. White onions ndowooza bukola eri mu saladi nabyo tugenda biiga ajja tugisomesa. Then n'agamba tomato paste. Okitegedde ayinako ziri ennyaanya ezaffe ze tusala. Kati ate kuliko tomato paste ajja kuba wa reason lwaki. N'agamba garlic tabulako.
cooking oil tabulako, ne kubaako black pepper, ne tubaako turmeric powder, ebinzaali ebyo ebya yellow mbimanyi, ground masala powder, meat masala powder nze ebyo bisinga nadde sibimanyi, cinnamon sticks ebyo mbimanyi kuloza nabifumbisaako mu pilau I think. Yeah. Cardamom seeds. Ebimu twade tulina okumala okugenda ku Google. Tuteekemu erinnya tulabe we kitunula. Cardamom seeds n'amala natugamba cloves ezo zo nange ntero zinywera amazzi agookya. N'agamba cumin seeds. Mugenda laba ebirungo wano leero. Cumin seeds nazo zigenda ba mmere yaffe ya leero. Then fresh coriander yo yatwetazizza akatale. Je cornmeal. Paprika powder. Paprika powder nze nade manyi paprika oba linnya lya luyindi. Indian spice the paprika. Indian kituufu kya luyindi. Kubanga era abayindi abo balungi nnyo nabo mu biryani oyo. Aha. Ne kubaako royco, ne kubaako salt, ne kubaako cabbage ndowooza for salads. Just cabbage weziri. Ne kubaako mayonnaise, ne kubaako vinegar ebyo ndowooza for salads, ne kubaako vinegar wa apple cider of course gwe tugenze naye, ne kubaako cowboy juki ali waliwo butto, then waliwo ne cowboy ojja mmanya lwaki. Plain yogurt just omutaddewo. Genda ku making enkoko. Kuliko plain yogurt leero ku menu yaffe bye tugenda olya. Kuliko royco cubes ebyo natukyali nno mbirungo. Royco oli kwali, then kuliko ne royco cubes in brackets beef flavor. N'agamba small green chilies obuba bwa kamula lyatamulya bambi toliko tugobye ku mmere yaffe. No tebukaawa. Tebukaawa. Tukambirambi otakawa kalungi. Then natugamba tulina baawo ne foil paper, weeri disposable cooking gloves ziri wajjasi zitulaga nti. Then natugamba wano agenda tukolera juice. Passion fruits zibeeko, kubeeko mangoes, emiyembe, kubeeko carrots, kubeeko sugar and water. That is our ingredients for today. Then wanama nagamba jinga nayongerako ne mint. Mint ndowooza ow'obukoola Mint ow'obukoola kuba ne wa biryani abira fresh. Mint oyo ow'obukoola mumanyi kuba naffe twali tumulimye wano maama. Naye ndabirira ndowooza n'akyankalana. So that is it for today. Ebirungo by'otamanyi jangu omanyi amanyi it is okay. Naye naffe tuba tulina bye tutamanyi. Lwakuba olumu ate mutunenya ne tubanga abazizza omusango nti lwaye ekifo bwaleetanga ekyo tukimanyi. Nze kyo sikimanyi and I admit nti sikimanyi nsobole okuyiga. Ye mikwano, so show yaffe gena maaso olunaku olwaleero. I'm really excited because we have a professional chef in our bagita chicken kitchen. In our kitchen today we have a professional chef according to sina muntu yali ansabye birungo ebyo, but guys get ready, come with me tugende waali tubere nga ababuuzaako abeeyanjulira tugenda batusharing emboozi awo bw'abasomesa bwe tuyigana nga I'm ready to learn. Yes, kubanga engeri gye ndi mu kuyingira modu z'okuyingira obufumbo ebintu bino mbyetaagira ddala mbere nga miuzi zonna nsobola oziteekateeka. Jasi ye tayagala yiga gwomanyi kati nakugambye bwe tuba tetumanyi we admit nti tetumanyi. Jasi omanyi kufumba mazzi ga kunywa ne chai omukalu n'amagi ga boyira amafumbo. Mpozi lwayozezza ekibumba ekyayingira effumbiro neyeekaka nekisooka kikaawa omunnyo. Naye nga nze wamma njagala okuyiga because njagala okuyiga for me and for my lovely husband anaatera okuntwala essaawa yonna inshallah. So come with me tugende mu ffumbiro tulabe guest. Ayaya banaye akasana haish ye bannange tusanyisa okulaba. Yes, ogenda twanjuli no but so twanjulya nga obitegeka like metandika okutegeka ebirungo katsoko beyanjulireko abantu. Bannange abampuliza kitibwa Madam Aisha Nkaiza. Some places are simply where you stay, but some places are where you truly arrive. A space designed for comfort,
where every detail welcomes you. A place where style meets warmth, and every moment feels effortless. The perfect journey is not only about where you go, it's about where you stay. Welcome to comfort, welcome to elegance, welcome to Bunga Comfy Homes. Now proudly listed on Airbnb, ready to welcome guests from around the world. For reservations and inquiries, contact us on +256 772 461 976 or +256 701 260 881 or +16 175 952 751. Bunga Comfy Homes. Your home, away from home. Book your stay today. Okujja mu fumbiro lye nange beko kyembayigiza ekitonotono. Okay. Ya sijjagamba nti nzasembayo naye kyenyinawo ekiyimba leetere nayigirize kati olwali tugenda fumba chicken biryani baida mini radio okubatula salamu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mwena abasiramu wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kati bali ngenda kola chicken biryani fumbo lwa leero tufumbe chapati tukole ne beef stew tukole salad zaffe tukole ne juice tugenda kola ne chapati ne beef stew ne chicken biryani. Ndayire njala ennuma naye kaŋŋume nyina okulinda emmere. Okay, so guys tugenda kutandika awo maaso awo ajja kuba atubuulira biki byakola ng'omuntu bw'aba mu biseera byeyo. Okay, tugenda ba tubinyumya but katutandike bannange ekyokufumba. So okusinziira ku mmere gye tugenda okuteekateeka kiyinza tutwalira banga ki okubanga eri ready? Ziri ssaawa 8 kati naye okubeera ssaawa 10 tugenda batulya kaŋŋume mu 2 hours. Sigenda kulya saagala kita appetite yange. Tutandikiddewa chicken eri wajja gituwe leeta ne yogurt ne chicken. So chicken eno twengeye twabitegese bit ale bituuka ebintu oba ne bifa sometimes mu fridge twayitadde mu fridge but twabadde nga abagiyisaako kaliro katini si nnyo but of course tosagikalirira nnyo egonda kati twagisizaako just katono okubabulako olulwo yayo ya just in case skin sijagalako skin ogijjako healthy food. Yes, that is cholesterol. Katwaba babudde ku skin. Nfumbideko mbadde nfumbideko mu Middle East okumala ebbanga. Obadde mu Middle East? Nalike Dubai, nembeerako Qatar. Wow. Nembeerako ne Oman. Naye nabayo olw'okuba nti nalwala guno omukono. Nga sikyasobola. Oh dear. That's why nga mirimo mingi like it's too much work. Too much work I can't afford it. Nga sikyasobola kukwasaganya. Obeddeko e Dubai naye nga okola gwa kufumba. N'obeerako Oman. Era nga nfumba. Ng'ofumba nawe walala. Nembeera ne Qatar. Ne Qatar. Nga nfumba. Banaye. Okay. Ati no chicken biryani abasinga ogifumba be ba Pakistan n'aba India. Basinga okumanya emmere. Nabo bangu manyo fumba biryani eyo mu Middle East. Babira kwa kikuyamba bannange mwetegereza abaana bali mu Middle East. Bakwagala nnyo manyo. Aba abasuubira okugenda. Ekyeza bwo omanyi at least ne interview esooka. Omanyi fumba chicken biryani. Bati bagala nnyo bantu si bantu bakujja. Olukyogera ekigambo chicken biryani kiri international ensi yonna ekimanyi. Bane tugenda lya international meal olwaleero. Ndooza nkuwa olusaniya. Tujjemu muno tuteeke wano. Twagulidde eddala ennene. Mashallah. Kati ennyama nayo ne tugikalirira. Okay. No problem. Giteeka wa just ufune ekyobikka. So walina kyo weetaaga baleete bakumireko ku muliro. Era nkumire ku muliro.
Ekirala tukozesezza broiler. Omuntu ayinza okwebuuza. Broiler yangu wachenji koza broiler itwangu wangambe nyina kujja saa mukaaga. I know. Samu tukozesa buli koko obukazi batu batunavaawo. So kati ne lino ssava olijjeeko n'olifiisa. Lino lyonna ssava. Nyinza oddisiika. Lwali ne ligira Livaamu ne tulijjamu. Ne tumanyi tulijjamu. Okay. Bale tuyiga bafumba chicken biryani. Omukyala afumbye emiiro eno n'agifumbira mu Middle East, 3 countries ez'enjawulo. Abaddeko Qatar, n'abeerako Dubai, n'abeerako Oman. Bino ebintu tubikola olumu nti sintera okufumbira musajja kambiyige nedda. For you, osobola okikola for business. Kati waliwo atulaba ng'olina restaurant. Kongereko ku menu. Actually osobola n'otandika. Omanyi nze mbirivinga mu business okubeera creative n'okuba unique. Kati nyine emigaati gye ntera osiikira bano era weegiri nze yafumbye yesterday ekiro. Nabadde era ndi kufumba ne ngamba just ne kati oli bw'aba kimujjako okyokukolera abantu ka breakfast nga ggwe obakolera emigaati bwegiti nyina bwe njikola nginnyika magi nga mulimu amata bwe bityo oba bye bayita sandwich oba biki mu luzungu bwe bityo. Kati omuntu bw'oba ng'olina restaurant abantu sobongererawo ka chicken biryani. Gwe totunuulira nnyo nti kino kye baamanyira. Gwe creatingayo akantu okaleete akasobola abantu bavugisa emmotoka. Omanyi ffe tulina ebifo gye tuvuga ne tugenda. Naye ng'amafuta ovugawo ga 10. Ogenda olyewo emmere tugeze kale plate y'etaano. So obuntuntu bwe butyo being creative in business nakyo kiba kirungi nnyo. Ate tuyiga buyizi sura kubakala abamanyi akireke n'abatamanyi abayitaaga okuyiga. Yes. So tubuyiga obuntu bwe butyo n'obongerawo n'ogakangezese. So okumanyayo tugenda yiga ogambye ogenda basomesa n'okukola chapati. Chapati ngije bazikolamu. Okay. Just watch emana gabe ongulire cowboy. Chapati yaka ogenda gikozesa cowboy. Nga temuli butto wadde. Kati ako nange kapya mbadde sikamanyi. Ani yatukoleyako wano chapati Fayima yakozesa butto naye alayika abadde takamanya aka cowboy nakajja kaagala okukalaba. Kati eri mukozesa gi. Mukozesa gi kawgi. Middle East kawgi ddala kituufu gwa muzigo gwa nte. Simanyi naye guva yindi yeyo gwa mukikebe kya green. Gwe mufumbya. Naye nga si butto. Butto bamukozesa. Naye abawala bujjukira abantu bakubalwala pressure bisukali. Kati bagezaako okumwewala. Wadde era okwewala butto n'odda ku gi bimaliriza bye bimu. Era tebina nnyo njawulo. Kati nganze nagamba nga nava ku sukaali. Buno obuntu bwe tebuyonooneka tubuggyemu obuteeke mukana ka apron obukomo. Tebwoyonooneka? Tebufa. Okay. Mbadde gamba nti nganze ebimu tusooke tubiziba yangu yako. Nganze oba kali ka stool nga kentuddeko koba omuteera. Nagamba nga nava ku sukaali naye ate ne mmala n'enzijuzaamu hani ebijiiko nga 4. Hani simbushifa. Hani mulungi naye ate naye sukubati naye sukaali. Kati naye muyitiriza nga bwe namuyitirizanga. Nakyo era si kirungi. Omanyi kubajjukira ngisalamu bwinti okusinziira tubina kati simanyi abantu bameka fa nnyo kuba tuli wano gye bali 3 4 5 6 musanga like 8 timanyi nesali nkoke emala mbadde nagamba abamu tebagirya n'enzukira tagiri ali kusomera meat biryani eno w'ennyama okusinziira ku budde gye bankoze enkoko meat biryani namuli ya India naye like bo buli kimu baganya biryani like bayina oweki owa nkoko owa byonna gana mazzi gani badde nti nze niyo ice cold water agange jasi oyiga oteredde toterera nko bwoti mu kifo oyige weetegereze mashallah ateredde ayige jasi mbeka biryani twatadde just ewa kwipinga cold nga sagala tegendemu ice otukofumba ate tutawane n'ojigira
chicken steak, simanya beef steak. Anna, emmere eri munsi. Kati gana amalibo genda gasuula. Iye mukwano. Ogagala jazz. Ngonkozebu. Ogagala. Akoze bubigago nange n'oteekemu akanyanya n'akatungulu okole supu. Jazz ogagala amaliba. Agenda gafumba obuvaabwe. Gagonze tompa. Naye bo balina sayizi zaabwe munnange ze batatya. Tebali nganze dakiika ng'omubiri gukomye. Dakiika 2 bagukomyewo. Nange gulwanyisa. Mwe mwesiimye. Enda mu kifaananyi ani yagikutidde enkoko? Eyagise. Waliwo haja azituwa. Abawa amaze zisala. Tubeerawo n'agikusalira n'agikuwali awo mu katale ggabe. Twagambye olunaku luli tight katubi shopping tubitegeke. Kukyali. Tubenga tetulina kye twerabidde. Namwalabe court meal, mwana bele mumbuuza. Nakoze mistake nage court meal. Yes, bannange twesibanya Koreanda. Olulimi olwo lw'emmere. Ngamba te parsley. Ani? Parsley. Parsley? Ebufana Koreanda ninga bina green ali smukwafu nnyo nga wana green pepper. Simumanyi. Abutimiti. Obubukaawa Ate bukaawa. Bunyakawo. Nabo bunyakawo. Kati obuyina. Ate mint. Jasi bireeta ebirungo byonna nagambye mbuteeke mbuli obu basket. Okay, ofunye. Kazi. Bw'oba oyagala matatu onanzanya ekaba mu kuwaludde owuuyo puulutebo oba omanyi ozanya wekka bibyo. So obutungulu wama oba obusala naye bukaabye. Ate bunkabe madam. Wabumanyiira Obadde oli mu kulaba weewunyisa omwagalwawo oba surprise your loved one. Nina abagerekawo mukwano Hope Shifa Nakawombe. Tusisinkane nate.